آمين. الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه دائما وأبدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tumba subhanahu wa ta'ala najini matendo gonna achatu wadde obulamu nateka mbadduwe abayimiza wa ibada ya kaungezi kalero. Tumusaba Allah ajikirize ya Rabb. Tumusaba washitiba Allah azza wa jalla atuwa obulungi obuli mu kaseera kano ya Rabb. Allah tasobya obukalimu, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Ababuongezanga Allah inabi abawaddeko nga abongeddeko ku ebyo ebirungi mbadde mwina, tugambe nti alhamdulillahi rabbil alamin. Amatenda amajjuvu gonna gani ga Allah. Tekubadde kerako, tekubadde magezi go, tekubadde kwagala ko nnyo nti gweyagadde ofune ebirungi waliwo bibadde oyagala, naye bitawfiq min Allahi subhanahu wa ta'ala. N'abuwongedde lwaleero abamu ng'ate bo Allah bakendezaako either ku bulamu oba ku byanfuna oba ku byantegeera oba ku byandya, nabo balina okugamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Bwanti wakola byayagadde mu ngeri gy'abeera yagadde, era kwoyo gwabeera akoze ki, gwabeera yagadde subhanahu wa ta'ala. Tero bagamba ekigambo nti mwegendereze nnyo, nga nange mwendi tumwegendereze nnyo Allah azza wa jalla. La yusalu amma yaf'al wa hum yusalun. Kagambo kakulu nnyako katanikirako buli lunaku. Allah tabuuzibwa mu byakoze, naye gwe buli kyokola alina okukubuuza. Allah agenda kubala halaali, kitegeeza nti ne haramu ateekeddwa okukola ki? Okubalibwa. Bw'aba agenda kubala halaali ate haramu, agenda kubala abali abalwadde essola zaabwe lwaki tebazisaala, ate gwe yali omulamu. Kale tugaye nti alhamdulillahi rabbil alamin. Nsonyimuka tujja kutambula mpolampola inshallah ta'ala. Tutambula n'omusomo gwaffe obukulu bw'essola. Tuli ku nsonga y'omuntu ayitibwa omwaziinyi, oba tuli ku bulombolombo bw'okukola ki? Bw'okwaziina. Abajjukira obulungi inshallah ta'ala tugenda kweyongerayo katini nga tumaze okujjukira obumu ku bulombolombo bwe twalaba emisomo ebiri egyakaggwa. Twagamba nti akasooka mu bulombolombo bw'okwaziina dukhulul waqti, ebiseera by'essola bimala kukola ki? Kutuuka. Tukuba emiranga ne tubeegayirira ne tubagamba bannaaye obusiraamu tebukola kintu mu kiseera kitali kyabwo. Toyinza kusala dhuhiya mwezi gwa Rajabu. Osobola? Oyinza ogenda e Makka mwezi gwa Shawwal ng'ogenze kukola hijja? Ogenda ddi? Bangi? Mu mwezi gwa ki? Kati lwaki oyaziina essola nga biseera byo tebirina kutuuka? Ekibuka kye weebuuza. Era singa omuntu agenda mu hijja mwezi gwa Shaban aganze hijja ngimaze, tebeera Makka nti ebeera Makka, si ewali Kaaba nti ewali ki? Hijja ngikoze ki? Tumbuuza musiraamu mwezi ki? Mu Shaban muno nze hijja ngikoze ki? Alhamdulillah. Siyinza kugamba nti haji sisobola. Gaga nti musiraamu ddayo nsaba Allah ddayo weetereze bulungi. Oba ne kwasaawa ab'ekizungu bagaye bakebere bulungi okole ki? Naye lwaki agenze e Makka yeetolodde Kaaba, so kiri agenze e Madina, agenze mu Arafa atuuse alambuddeyo, naye kyakoze si kiseera kyaki? Bannaye n'essola bweri, n'essola bwekola ki? Tosaala ssola, toyaziina ssola ng'ebiseera byayo tebinakola ki? Akokubiri, obulombolombo bw'okwaziina twalaba nti niyatul adhan oteekeddwa okunuulira okumalirira nti kati ngenda kukola ki? Togeza n'obeera ng'olina ebigambo ebyaziina obyogera otambula, ogenda okebera ku ssaawa ng'obudde bukoze ki? Nga butuuse n'ogenda nti ashhadu anna Muhammadan rasulullah, kubanga obudde bukoze ki? Eniye twagikoze ki? Akokusatu adauhu bilughati al-arabiyya, ebigambo
by'okwaziina twalaba nti babireeta mu lulimi oluki olulimi oluwalabu so twagamba ekyokuna khuluwul adhan min al-lahani alladhi yughayyir al-ma'na otekedde okulaba nti okwaziina kweyaziina toteekamu nnyo ndingidi agita ndingidi toni tosaamu nnyo kuwunda ddoboozi ate kugenda kukyusa makulu ga biki g'ebigambo okkirizibwa okuwunda eddoboozi era omwazinyi abeera mwazinyi nga eddoboozi ki ddungi naye bw'aba nga wanvuya era nga yaziina yegendereza nnyo obutakyusa makulu ga biki ng'abantu abawanvuya ne basukkawo balina okukola ki okukoma ekyo nakyo batwakiraba ndoza gwali musomo omulamba lutewedde so kiri okwaziina bakkiriza wunda eddoboozi y'obulungi situla eddoboozi y'obulungi nnyo naye bw'oba owanvuya era ng'oyogera ebigambo bino tokyusa maki twagamba ekyokulabirako ng'ogamba nti Allahu akbar nowanvuya baa'u so kiri oba okuwanvuya ani hamuza oga nti Allahu akbar ogambye otya Allahu akbar ate nga mukwale muno kigambo kitya Allahu adhina lakum am ala Allahi taftarun kiri kirala nakyo ki kirala so towanvuya mpanvu yekyusa maki makulu akokutaanu tartibu kalimati al adhan tartibu kalimati al adhan ebigambo ebyaziina babiteeka mu arrangement yaki mu layini yaabyo tulifena basiramu then nakasembayo oba kitwayogerako ku lutewedde abataliwo nno bembadde nsiziramu mwabaliwo sibaddiddemu kubanga mubimanyi so kiri abatakola ki abataliwo almuwalatu baina alfadhi al adhan okuliraanyisa ebigambo ebyokwaziina amakulu toteekawo space ate erowooza abantu nti olabika ofiiridde ku muzindaalo Allahu akbar Allahu akbar nosirika Allahu akbar Allahu akbar nosirika edakika 10 ekyo batokozesa itaani tokukibaleta muwalaati okuliranyisa ebiki ebigambo era kino kigenderako naye omuntu okwogerera mu kwaziina tugenda kiraba okwogerera muki mu kwaziina omuntu singa abeera yaziina asobola okuba nga ayogera ne banne nga bwayaziina eno abayivu bagamba batya ra'yi ziringa mmeka ziringa 4 insha allahu taala 4 oba mmeka oba 3 ojja kujjamu enaakola ki enaakusingira obulungi n'akali ak'omusanvu kirasinga bweterera bulungi isma'u ghayri alhadirin bw'obanga oyaziina lwana ne sekulwana yenna nti osobodde okuwuliriza abataliiwaawo oba tegeeza nti solekoze ki toyaziinira mukaki mukaama teweyaziinira okujjako ng'olina omuzindaalo naye oba tolina muzindaalo tojja okwaziinaawo ku kabalaza kaffe ate neweekola ki neweyaziinira ate nga waze kutegeeza abantu nti solekoze ki nomaliza nkoze otya nobeeranga bane batemera dhuhiya agitema nga agitemera abantu era mu kisaawe nga y'abantu nama nagiteeka mu bbuutu ate nagitwala ewuwe nga twakisedde mu kisaakaate kyo teweyaziinira mukategeddako bw'oba otemye nga y'abantu gabula baki naye omuddu ajja aleese ente nti y'abantu sibe kiri n'agisajja mu kisaawe nga y'abaki ate n'amaliriza n'agiteeka mu bbuutu yonna nagitwala ewuwe mu nnyumba nawe ovuddeyo kwaziinira baki bantu ate oyaziina ki Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ng'oli awo ebweru bonna abali wali bayita bakola ki musema kwaziina kuwedde ate madde banga nkola ntya ddoboozi bwe nkola ki gye nnina nze ndi mwogeza ddembe oba oyogeza ddembe bakwaziina abantu aboogeza eddoboozi lwakula bakole ki bajje baziine bawulize abaki bawulize abalala katugenda ku NK tulina hadithi twasemberayo ya Abdullah ibn Zaid radiyallahu anhu bwe yajja n'abuulira omubaka Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'ambuulira bye yaloose ebyamusomeseddwa nga yeebase kiseno gyagibawa insha allahu taala ndooza erimu nti bwe yeebaka ng'omubaka sallallahu alaihi wasallam amaze obbakkiriza okuba nti bafuuwe bafuuwe mirere ng'ombe
mirere ngesale koze ki oba kube bakidema kigana bali bakikuba bakigana kye musiramu yoga netufuwe ekintu kino kiraga ati sole koze ki yebo yebaka ne wamujira omuntu ngayina ekyokufuwa mu ekyo nambuza kyekyo inaga nti ombaka yatugambye tukole ki tukifuwemu mu bisera byaki namugamba ngenda kuyigiriza ebigambo byobanga ogamba namuyigiriza adhani eyo mukiro bwe yajja nazuka nagamba ombaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munyumiza story bekoze ki bwe banaga nti badde nebase nenfuna omuntu najja nangamba anjigiriza ebigambo ebikola ki byemba njogera ngisole koze ki ombaka naga nti kiroto kya mazima genda obiyigirize Bilal mukategedako eyalota okwazina muki mulala ate ombaka nalagira sallallahu alaihi wasallam babigirizani Bilal lwaki yamugamba nti allimuhu Bilalan gendo bigirizani Bilal fa innahu anda wa amaddu sautan minka Bilal ono anda wa amaddu sauta Bilal doboziye digenda ki wala atayina ku doboze ki edene edunji jawedene nange nadde nesobola kwazina edoboze ki bande baga nti omwazinya sana abira ku dobozi nga ki dobozi nga dunji si dobozi ligana abantu kujja kusala nga boyazina amanya nti ki edda kyabera nga mbutufu omwazinyi bagamba nti omwazinyi wa wano nga n'omusamu kwaya bamuwe ekirabo so kyaberanga yabanga dobozi ki time bwezenga abantu bakanira obwazinyi nga bagala bufulamu sente kati asanze bunama yazina bibye abazina nga bakaba bazina n'abazina nga babika bakola ki yali onze muzemu azinyi ne ubgati yazina mutulye obero kulyanga butufu ha siki ne mbaka nganta allimuhu Bilalan gendo bigizani Bilal lwaki fa innahu anda wa amaddu sautan minka Bilal amadde dobozi ligenda kuwala okusinga kuki kitegeeza nti akakiko konna nga waliwo muzikiti gonna gwe bazimba kabiri ntesokera ku muzikiti bamanya imaamu l'omwazinyi asinga omulimu gw'ebbeeyi ku bana babiri ye mwazinyi mukategedde anti fe tuli mu nsi kati ezimba obasalira nga tebazimbye basaala saba Allah sasiri ya Rabbi tuli mu nsi ekola ki ngenda kukidda mu Luganda tuli mu nsi ezimba obasalira naye nga tebazimbye basaala naye nga mu nkola entuufu ey'Obusiraamu bina'u sajidin qabla al-masajid soko zimba abasaze soko zimba emizikiti kati emizikiti mingi okusinga abasaze oba kiri ekyo ate jimu oguyitako buyisi nomanya nti yaguzimba lilla yaguzimba kufuna okulabira olabizolanga nti kati ontazimbye lilla ono Allah yasoma okumanya ebyekwese lwaki basira mulowooza lwaki assalamu alaikum nabawadde ku salaamu nagibawadde bakoma agizeemu ati nakutandika mulowooza lwaki waki bina'u sajidin tumala kuzimba basaze wadde bali mbiti wadde basalira mbibaati wadde bali mu lusenyu kasona bazimbira muki ne bategera nti balina okukola ki then netubazimbira emiki mu kuzimba abasaze mubeeramu imaamu n'omwazinyi n'abasaze so kiri bano ebijja simanya kiyamani wa muzikiti bijja luvannyuma nnyo abo twabagambako lumu bakiyamani beki ne tusobola kuzimbani tumanya nti imaamu waali n'abazinyi bakola ki n'abasaze bakola ki ne bategera n'ebiseera byaki naye kati emizikiti egimu okutuuka obutuusi bwoti nomanya nti mubutuufu guno gwo guliko ddiiro Allah yemujulize yonna gyolaba nti giriko ki toyinza kusanga kifo kimu nga kirimu emizikiti mukaaga nga basiraamu bali 12 nonga nti gino sijja ddiiro tekisoboka wabeerawo kyawo mutambule mujja kubiraba ekifo eki ogumu guli ku lefti mulala ku right mulala mu maaso mulala kuki ate nga kitemagana bwe giti naye nga bweyingira munda muwunyamu obuwundo ogenda okunenya ku basaze baamu nga bali 12 ab'ekitundu ekyo naye balina emizikiti mukaaga mu area ki ddala tuba tunoonyamu ngwawo ekyo tukiveeku kale so Allah saasiri ya Rabbi ekyokubiri toyinza kusanga muzikiti mukadde gwe bazimba mu 81 oba mu 79 nga munene ngwa 223 mutini bwegutiro ga nti azimbira Mungu bali abazimba ne bazimba omunene mu 81 nga bakimanyi abasiraamu bekola ki
kati gwazimba mu 2023 atozimbye omutini kugwo oba ononyaki business togera mazima ekyo ki business ate wejirira jo ng'omupya mutini nnyo ku mukadde ng'omukadde munene gumaze emyaka 5 mu 5 muki eyazo bazimbirawo omupya n'akola atya nasooka azimbawo fuuti 10 ku 15 naga nti mujje tugulewo n'olunaku lwe bagulawo ng'abakyala tebajja mu muzikiti omupya awo otegeerega nti guno wetagisawo bina osajidin qabla almasajidi jiraba abagalo gitaba bulungi mutambule ku makubo ngeno waza osinkana omukadde ngwagoleseewo n'omupya weeguli naye ng'omupya gwa abantu 15 ate omukadde gwa 8 aha ani mutuufu atiste kola guno lipeya omukadde basigale 8 sibe kiri naye gojjawo gwa abantu 8 nozema gwa abantu 25 how do you make it okikola otya sibagamba munjogere Kampala naye tuveeyo tulaga nti akasajja kana akampi kazibu tujje wano omwazinyi twagala okuwulira ebigambo biri ku NK zaki obulombolombo buli musanvu tubumaze sibe kiri NK hal yujzi عرض الأذان من المذياع abafe singa ledi ebera wawo ne yazina oba TV kimmalira nzo kimo obukimi n'ensaala okategeerako ngenda kwogera ekigambo mumbuze nga ledi ogundi ekikola ate nawe okuobeera naye kituufu kye kino عرض الأذان من المذياع أو المسجل غير صحيح غير sigamye kiri haramu saddewo nti bida gaira ki sahih si kituufu lwaki nti nze bwe mpulira omwazinyi ku radio nga nange mbeera nziramu nti Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa Allah wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah أشهد أن محمد رسول الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن بقى بكل شيء لا إله إلا الله لا إله إلا الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وعبد أبفي بيمبيولي لكل راديو بيا يماليد وقت TV amazima gali nti okusawo okwanzina ku radio oba ku TV kituyamba nnyo okutegeera bino wammanga nti radio ya busiraamu otegedde oba TV ya buki okumanya ya busiraamu n'okwazina kukola ki kubeerako naye tekitumalira kuba nti omwazinyi akoze ki era bwe beera yazina situkola ki tetugigoberera nga bwe kiri nti mu busiraamu tetukkiriza kugoberera swala ya ku radio wali abalina imaani ye Makka taloya bwetandika eri ng'atikawo yaka radio ke so kiri ngolo ayimirira mu Sudaisi hafidhahullah Allahu akbar ngana yakubata kubira radio kakola ki kati obuzibu kagwemu amanda awasigino zibule amuleka ku rukuu nabeerawo mukategedako kati sebo okuteeka okusajjala okwazina ku bizindaalo mukasito okwazina kutuuka nga munyige pesa eryazina ekyo siki ekituufu ekituufu nti abansomesaako masikini ku basajja abayivu bemanya abansomesaako bwe bali bakinsomesa ng'ebyobufuzi tebinaba kujja bansomesa ekyo kinnyini naye ensi ezimu zigenda kikolwa leero olw'okuba nti abantu bawulira okwazina ne batandika okukyankala bawulira bubi naga nti tetukyagala bazinyi bwe babeera abangi ku muzikiti obusiraamu bweyongera amaanyi mangi nnyo kati abazinyi tubajjewo tutekewo likoda time bwetuuka munyiga ki epesa mutekewo flash ezikola ki ezazina bannaye gaira sahihi siki naye yo radio bwekisirako situgigaana sayini tulaga nti radio ya buki era nebisera bikoze eki naye ffe kulikwatagana n'okwazina situgiddamu tetugigoberera tuli ffe n'abasiraamu temugamba bayingidde mu ddiiru ne ekyo ki batekawo point walaga nti liannahu ibada okwazina kino ki ibada ekyokubiri wakad sabaka annahu afdal min al-imama tukimanyi bulungi nti okwazina gwe mulimu gw'ebbeeyi okusinga obwa imaamu omwazinyi yewe ebbeeyi okusinga ki
hadisi twazirabeze wakama annahu la yasihhu an yaqtadi an-nas fi salatihim bi salati musajjala ngabo kiri ne musala tetukirizibwa kugoberera sala encoding wakadhalika radio nayo tujikola ki TV tukola ki fetulina okwawukana bali benyini bemutegedde agamba nti wadde tosobodde kujja wano mu kitambiro nekwata ku TV yo bisiye fe yobuki fe situgoberera mu kusinza kwa Allah situgoberera radio naki na TV so okwanzira ku radio radio yazinye kasi kankime bukimi radio we yazina ebati yazinde kyalo wakati basalam ebati yazinde gwa akoze ki agenda kola ki eri program yeseyo buki ayagalo kitegeera ekyo radios ezimu zimanyi n'okukyankalana nesoke nyigawo kwazina kusawanya n'ekitundu ingine nabeera mulinga kube pesa abijjamu nenga bikyakoze ki eno ngazanye genda muki awongo sala babadde bayisewo obulango nga bumanyi ebintu tekinologi bwakola ki bwabeera akobwa zina kakola ki nga bwoziwa radio ezimu wa TV ezimu ezanya akalango ka Ramadhani nga tuli mwezi gwa Hijja. Ramadhani eno tugenda kusibukira gundi nga tategeeza kyono tuli mwezi gwaki bili bisajjale bili coding musajjala kitegeeza bili coding musonyiwe musajjala kitegeeza ki recorded tasjili kwa kola ki okuli codinga ebintu ebili coding mu kwazina tebitumalira era situbifuna mu mpelanti zina yano ku domazi nye ku radio era nga bikoze ki ngobo ulira ngo radio yazina oli wadembo jinge pesa anti stop ode butuse nti nawe nokola ki no yazina bawulira nga radio ekima stoppinga nawe okola ki okime neto gama kati yazinye nti no kime ikoze ki ekimye so kiri kyekidaka abasilamu kola ki sallallahu alaihi ya rabb no bela ngo goli musaze wa radio wa TV mwazinyi waki akokubiri هل يجوز الكلام أثناء الأذان والإقامة أبفي kikirizibwa okwogera ebigambo byonna nga ndi mukwazina oba mukola ki mukime ki essala ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi kalami almuadhdhin athna at-ta'dhin ala aqwalin abayivu bananyini fikihi kutegeera Allah bayo kutegeera fikihi ebananyoza ku nsonga zonna zonna ez'obusiraamu bafuna entegeera ey'enjawulo togaa nti bakola ki tibayawukana bafuna entegeera ki bafuna entegeera ey'enjawulo abafu omuntu abeera nga yaziina akkirizibwa okwogera ebigambo Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yingira mwategedako awulidde akola ki akonkona namugamba atya tulao ashhadu an la ilaha illa Allah mwategedako abafu akkirizibwa oba natandika okwazina kwera kutandika bulungi nnyo ashhadu anna muhammadan rasulullah badekano kawuli mungi ashhadu anna muhammadan togamba muhammada ogamba otya muhammadan ashhadu anna muhammadan sirra ashhadu anna muhammadan rasulullah mwana gwe tojja bakusigirawo hayya ala ssala bikirizibwa ebyo nga munyinyi nti la onzabedda nti ikhtalafa ahlul ilmi abayivu bayawukana ngoli muyivu mugambe tetumanyi nange nga nti simanyi so kiri nemba yewe nti kino kikirizibwa nti atukikirizibwa oba bijja luddawa bagenda nti ikhtalafa ahlul ilmi abayivu bakola ki kasaba gamba nti abayivu nange maskini akuli maso nzijamu gweteekayo obutesi bwowulira nti bali abayivu botakolanga ki bagamba nti adamu ilmi la yadullu ala adami lwujudi obutamanya tekitegeeza nti kiriyo waliyo abayivu botalabako naye nga bali baki bayivu fe abayunzi b'obuwaya tujja tuyungira muki fe baboloboyi tuweereza guno omupiira gw'abali abali abaki abali abasambi basiniya fe tuli bani baboloboyi mbyomupiira tuli bayunzi b'abuwaya mbyamasanyalaze tuli bapoota mbyokuzimba era kasoolya nga omuntu aliwo natudde agamba nti abayivu tugamba nti ensonga eyo yayawukanako oyo mujje mubayivu
agambye atya abayivu tukola ki ani agamba nti oli muyivu bali abayivu fe babolo boy abayunzi b'obuwaya bapoota tusomye byabaki abafu okwogerera mu kwaziina ne mu kima abayivu bakyawukanako buli omu alina kiki tubijeyo mpolampola. Number 1 ekikola kyekyo al awwal tekitegeeza kyekyo wanu kyeki mu Luganda yemu mu Luganda olulala mbwendala ate ziba bbiri wanu emu ekisooka ogamba nti endala ziba ki ziba bbiri. Kale yajuzu lkalam fi ladhani mutlaqan wala bagamba nti omuntu aba yaziina asobola okwogera ebigambo ebbanga lamanga ali mukola ki ngobedde mbadde mbagerezaamu temundere nga mbagerezaamu ate mbagerezaamu nga museka nange mbivako bibakola ki bibagerezaamu. yajuzu ladhan ay alkalam fi ladhani mutlaqan ra'yi kola ki وبه قال الحسن وعطاء وقتادة وأحمد رحمهم الله. أبي بن بودي بمني عطاء إمام قتادة رحمه الله لإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يقام باتيا يجوز الكلام في الآذان مطلقا generally ومن تو بيلانغا يازين أصولو كبانغا يازين الله أكبر كودي كاريبو أشهد أن لا إله إلا الله نيتم سكمل وقت عليكم سكمل وقت bamunzo kuzanya wano kumuzindalo tubawulira kuba nkimanyi fe bana Uganda tunyumira nnyo ku muyirimu ebisemberedde okuba nti bigwayo osinga okukola ki tunyumirwa nnyo ebisemberedde okwonooneka sebyonese ebisemberedde okukola ki okwonooneka era kyolaba nga okisomye ng'osuubira nti bano tebakisomangako kyotwala muyirimu yonna naka bagenda kungwako genze kukola kikati kangende mbanyenyemukko mbakange so nebaseka banyoga nti abo mbewulira genda bakanga bampulire najja okwaziina Allahu akbar ani awangudde Ivory Coast ate omusajja akatedde answer Ivory Coast wangudde kale ashhadu an la ilaha illa Allah ra'ayi soka gamba nti omuntu asobola kikola ki tekita kwaziina illa okujjako Imam Ahmad rahimahullah agamba nti annahu man'ahu fil iqama yagamba nti ate mukima togeza nobako kigambo kyokola ki naye mukwazina bikola ki bayina bujuzi kyobo obujuzi bayina mulimu basahaba nga Arwa ibn Zubair radiyallahu anhu ayina muhadithi zemaleta nga kyabawoko ku basahaba bamu nga waliwo okwazina n'okwogera ebigambo bitali byakola ki hadithi mbawayokemu تيتم إن شاء الله تعالى أن ابن عباس رضي الله عنه أمر مناديه يوم الجمعة في يوم المطير والو نقول أيها قتال نقول كل شيء نيتونيا نالاجيرا omwazi nyuwe ngekube tonya nnyo nakulwa juma badde abazine bajiba kola ki nabazi namugamba bwe yagenda kukigaga nti hayya ala sala baga batya assalamu alaykum baga batya mbadde saba nkiwulire mummwe wadde nga basigaye tebabawulira anji bw'ogamba hayya oba otandise otubuzaabuza kifu bw'ogamba hayya kifu kiri hau ya shadda hayya ala sala kati bw'atuuka ku kigambo ekyo namugamba nti bagambe ayogera yani Ibn Abbas radiyallahu alagira omwazinyo naga nti bagambe mugambo yali mukwazina ayongereko ekigambo kino as-salatu fi rihal wamna kategera kakiswa kano omwazinyo wali mukola ki enkuba ekola ki lunaku lwaki lwa juma tulife nawo tusambule fe nawe omwazinyo yali mukwazina olunaku lwaki enkuba ekola ki kati sahaba ono radiyallahu anhu bwalaba enkuba etonya nyingi nagamba omwazinyi nti samuna kino ekigambo nti musalireyo gye muli naye nga omwazinyi ali mukola ki abatanyumiza mukwazina
ekimugamba mukola ki kwazira ganti bagambe ganti muruhu mugambe anyakula ayongere mu kwazina kwa musabe ngali mu kwazina agamba atya as-salatu fil rihal musayeje mukola ki yemuli amakute mujembera nki tachongedde mu ekyo faqila ma hadha agata tish abadde kyo yate omwazinya mu kwazina ate tumugambe tutya tugambe ngabo obera nongo yazina kagenze ko yafe wana na Mungu nawe nyine enekuba yakatonya jjo Allahu akbar au tuvudde tugende hayya kati imamu najala ganti bagambe temuva mu nyumba amataba manji temwina wa kuyita omwazina kwata kulwana agamba atya tokyogera mu kuwanvu yakwa kwazina kyogere ngabo okyogera sallu fi kyemuva mulaba nti abayivu abamu ne bannayuganda abamu mu COVID-19 obalinga bazina n'emizikiti egimu egy'abawalabu obalinga bazina mu COVID basangamu ekigambo nti musaliye gye mukola ki tetwazinye mujje mukajjukira akagambako tuli mu COVID-19 2021 was it COVID-19 COVID-21 COVID-19 2021 bayazinanga batya musaliye gye mukola ki akagamba ako bakajjene ku sahaba yalagira omwazinyi w'enkuba etonnya ntero kubembera y'obudde sinyi enkuba etonnya bagaye bakole ki kati goyinza bagamba otya mu Luganda gwe mwazinyi omwazinyi aliwa simanyi yadduse olaba sekatawiri wamugoba ku luli mwazinyi tiyakomyewo kuno yagende te waayi sikakumba bula mukwazaani n'abiyigira ku radio musalire so kiri mayumba gamwe amataba manji wano temugeza ne mujja ekyo tukikola kuba twagambye nti wakaza kolera mulimu ki luwalabu akagamba kebongera mukalikamu sallu fi rihal musalire muki bambuza nti ma hadha qala fa'alahu man huwa khairu minni eno hadithi ntufu bambuza nti bikiyo tugambe tukolenga twazina tulinga tuli mu kwazina twogeremu n'ebigamba nti ekyo kyemba gambye yakikola ansinga ekitiibwa nebbeeyi amakulu yembaka nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati abivu bagamba nti bino bina byagwawo nga kwazina kola ki kugenda mu maaso amakulu bwetubeera nga twazina omuntu asobola okukola ki kyetwagala okujjamu kiri kimu nti omuntu bw'ayogera ng'ayaziina abayivu bagamba nti kitakola ki kwaziina mukategedde kwa Islamu tekitakola ki naye nootinga ayongeddemu kigambo ki era ku lwaki era gwe ogenda kwogera biki mukategeddako ra'ayi eyokubiri sibawadde hadithi yakubiri tujongerayo inshallah abali gyetaaga mujja kujja mu inbox athani yukrahu alkalam athna al-adhan wal-iqama wabihi qala an-Nakhai rahimahullah wa ibn Sirin kitamwa omuntu yenna okubeera nga ali mukwazina kutte kutama ate nalina okusoma ebigambo ebiki ebirala ebitali byakola ki byakwazina tutambula ffenna abasiraamu ne Imam Maliki wa Thawri wa Shafi'i wa Abu Hanifa balaga nti yukraha kikola ki kitamwa ero ayakumeka abasiraamu ra'ayi yakumeka esooka egambye etya nesi kyateekwa ekyokubiri kitamwa okukola ki kitamwa okwogera mu ki n'okukima ekyo kiseeko ekyokusatu لا ينبغي للمؤذن أن يتكلم في آذانه إلا كلاما من شأن الصلاة تشكيرزبوا kumwazinyi era tekigwanidde ku mwazinyi kwogera bigambo byonna byonna nga tebikwatagana ku nsonga za swala akumukadde otinze ku nsonga zaki tekikola ki amakulu singa ayongeramu ebigambo nga bikwatagana nsonga zaki nga kiri kyebagamba nti musalire muki nsonga yaki eyo kati gwe toveera nogamba nti ani awangudde mu betting ezo nsonga za swala ezo jamu mungi awo ezo nsonga za swala ekitegeeza nti ogenda okulondola abayivu wane badde bayawukana bonna naye balina basibire ki basibire ekinyuzi nti nono anaayogera ateekeddwa okuba nga byagenda okwogera mu kwasina kuno bikwatagana ki ne swala kati nno owulira ra'ayi eyokuna egamba bweti in takallama fi liqama aadaha ra'ayi yokuna egamba etya
singa obeera oli mu kima swala nogeza nossamu ebigambo bya obakana gwe dawali nsanyusa okukulaba ng'oli muki okyali mu qad qamati ssala ate kino kyo kibadde wano qad qamati oteekeddwa okuddamu okola ki kasita oyogerera mu kukima olina kuddayo obuto gye wakoze ki gyotandikidde kino kitegeeza nti bwe tuba tulondoddera ayi kuzirondolamu zisunsulamu si kirungi kwogera ng'oli mukola ki bw'oba ng'oyogedde yogera ebikwatagana naki n'essala tuli fena si kirungi kola ki kwogera ate bw'obeera ng'oli mu kima n'oyogera ekigambo kyonna ekitalimu ebyo byakola ki bya kima oteekeddwa okuddayo n'otandika buki tandika buto basiramu tuli fena time kipa yazze sagala baluyisaawo nga tukwata obudde bwaffe insha allahu taala buli nnaku ze tusoma nga waliwo time kipa akola ki tujja mulonda ajja kubeera abeera ku kamera ono abeera ku kamera waali obudde bwaffe ajja bukola ki ne bona boolina ekikusiiwa oba olina akatendekeka kasita tugamba nti obudde bukoze ki buweddeyo zibeera bbiri mmeka bbiri kitundu tuba tukola ki tumala nga twaziina nga tusaala insha allahu taala tusobole okuba nti nabavaako ewala tuwewa kyansi ekola ki eddeyo nga bukyali tukkanyiza basiraamu tetwesiza mu ssomo naye tubale tuyisa mubuyisa kalangwe kubanga oli ayagala nja kujja nga bugenza tumala bugenza jawo nga bukyali tumala bukyakola ki bukyali insha allahu taala sifatul muadhin ebitendo by'omwazinyi abazinyi bali wadde tubazinyi wano kale waliwo wano omuntu atera okwazina ku muzikiti gwe ono Bilali kale bano Bilali nawe oli Bilali alhamdulillah kidduseemu njagala kuntagingira Bashiru wano babashiru bombirizi mbatagi mu simu za mwezo bakitaga sio kirama tagi ngani mugeje yanku muzikito lwachi kwetaga ono mwazi yafe Bashiru twalinawo Yahya twalinawo ne Bashiru okubiri Bashiru 1 Bashiru 2 batagi ngemo bageba kola ki bajje siku simu batagi ngire wano wenyerenjere nabuba yabuze okwazinalo ebitendo byomuki sifatu almuadhin banafu omwazinyi ndi badatya ogenda okwesimbawo kaluluko obwazinyi ngotegedde omwazinyi bakola ki teri kimenyanga muntu kwesimbawo nga tamanyi buvunaanyizibwa bwagenda kukola era mwenna abalonzi ba Uganda bana kyasinza obamenya kuba nti bemulonda tamanyi kibagenda kukola oba kyabufuzi ngaba mizikiti ngaba miki buli lolondo omuntu nga kyagenda okukola takimanyi omanya gowedde anti gwe nyiri kugenda okwonoona bwatakufunamu akolera mu loosi omwazinyi singa abeerawo nga mwazinyi nga tamanyi kyalina kukola biba bikoze ki byononese nogamba nti ono omwana yekirasi monita so kiri nga tamanyi kyakola ki kyekiddaku kirasi kuzanya kubanga nekirasi monita tamanyi kyagala kukola ki sifatul muadhin abafu omwazinyi yali badde abeera atya yustahabbu an yattasifa almuadhin bima yali kyandibadde kirungi omuntu yenna gwalaba nti mwazinyi nga bino ebitenda abikola ki kimu bibiri bisatu bina tebiweddeyo mugamba birimeka biri bina tujjeko ko kati insha allahu taala ebitendo byomuki byomwazinyi kigenda okwewunyisa togenda kuwulirako nti nga alina sente nyingi nnyo tojja kuwulirako nti nga asula kumpi n'omuzikiti tojja kuwuliramu nti nga bamuwa omusaala munene naye nga yomwazinyi alina kubeera atya ekisooka an yabtaghiya biadhanihi wajha Allah au wajhu Allah ateekeddwa okuba nga mukwazina kwe swala ze 5 buli lunaku n'amalako omwezi n'amalako omwaka talina kyayagala kirala kyonna okujjako Allah we abantu zamugenda kulekulira ateekeddwa okuba nga mukwazina kwe talina kyayagala mu kirala kyonna kyonna okujjako ani si kwazina kuba nti bamulonde si kwazina kusembera kumpi na muzikiti ya gavumenti afunayo kasete wabula nga ayagala mwani fala ya'khudhu ujra ala adhanihi wa iqamatihi talina kuba mwazinyi ng'ekimulesolwa kyayazina ayagala kufunamu musaala salalero ki salale tafuna ki
kino kiyinza okukosa naye emizikiti gy'owulira nti baheddewo mwazingamu akasente omanya nti abantu abeewayo okwazinya Allah baaweddeyo. Kiringa kiri omuyivu kye bagamba nti bw'osinkana abanaku nga bangi ku kyalo nga bakaaba ng'omanya nti waliyo abagagga balya ssente zaabwe ababba. Omuyivu eyogera ekigambo ekyo Sheikh bagamba nti bw'okasula banga abanaku bangi ku kyalo abanaku b'abasiraamu nga baki bangi ng'omanya nti waliyo abagagga abasiraamu ababba abanaku bano. Omulala najjejje nabadde osoma ekigambo nakola sente agamba nti bw'olengera emmotoka ez'ebbeeyi mu kibuga togamba nti abantu bano bali bulungi, manya nti abaana bababbi beeyongedde obungi. Kati ebintu bino jangu obitegeera. Bw'osinkana emizikiti nga buli weguli gunoonya ssente z'omwazinyi omanya nti abazinja Allah bakola ki? Mukategere basiraamu awo wembadde ndi sagala muteeke walala awo nkola ki? Tunoonya ssente za mwazinyi ng'omanya nti abazinira Allah lillah wa fillah wa billah bakola ki? Bonna baliwo baagala ki? Basolooza ani? Basolooza Mungu. Ng'omusajja omu ali awo Mungu amulungamye agamba nti bulijjo nnoonya nange wensolooza Katonda ono Allah mwenoonya musolooza sikola ki? Sirabawo. Kati nazimbye ekizimbe muteddeko omuzikiti ekigambo kyemwogera nga mwazina kiwanvu nnyo kinywa amasannyalaze kati nange jakusolooza Allah oyo mukole ki? Amufunemukko nange mufuneko nkola ki? Kati n'abantu abagala okusolooza Allah bakola ki? Jibali mu nsi nga yagamba nti newankubadde ndi mwazinya ddoboozi lyange ddungi naye bye boleeta bikola ki? Tebiriiwo. Naye nga wano mu nsibuko y'okwaziina kuba nti omwazinyi talina ssente zonna zimukola ki? Mukategere basiraamu Bilaali yafunanga mmeka? Si yazinanga omubaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallama lianna al-istijar ala taa la yajuzu. Abantu okusasulira abantu okugondera Allah siki mbakupangisa okolani owerezani okupangisa owereza Allah si kirungi. Kanotinge kaseke ennaku zino emizikiti egimu omwazinyi alina salale toli tabu neimamu alina ki salale so kiri toli tabu era mukikole naye kino we mukikolera mutemuteekawo ne mugamba nti mumukola ekisookayo okubeera ekituufu kitegeeza nti bonna abakolera Allah baabuze. Ate sinza kuvaawo okusinza Allah waffe katupangise abakolera ani tubawenga ku ssente basobole tukola ki? Otwazinira. Kati ngenda kikoonako mu ngeri ejja wavanga ne zino talaweheze mulengera tizandibadde omuzikiti gonna gumisinga bagusaaza ku tahfidhi tuyina empitirivu ennyo naye tayimu etuuka nga omuzikiti guli mu Kampala wano nga tugenda agenda kusaaza tarawiya so kiri naye nga bwogenda okulaba amasomero agakwatisa Qur'ani maki lwaki ansa mugiina egimusiikidde entuufu maagala kawasala ate akawasala kakumala kukanyako kanabeera kammeka ate bukusiibula nga kuidiziba mmeka okiwulira. Kati ate ensome zange zenina zanjawuloko okukosa za bulijjo nina riwayati nnyingi. Mwagala riwaya ki? Mwagala Hafsi na Asim? Mwagala ki? Kati bino byonna weebiri era situganye tubitambuza naye kiraga nti mitima gyaffe okukolera Allah kugenda kukola ki? Kuva oge mazima basiraamu sibaga nti mugende mukolere bwereere naye gw'owulirira nti bw'ojja n'oyaziina ne batakuwa ssente osigala oyagala kutawazinyi kitegeeza nti tukyakolera ani? Naye ng'omwaziina namusasula ne wabeera imaamu basobola omuwaya akasente ke bamuwadde teri ayinza kusasula imaamu teri kyalo kiyinza kusasula imaamu. Wallahi omulimu imaamu gw'akola tewali kyalo kiyinza musasula wadde gy'omanyi nti imaamu afuna miliyoni mmeka eyo toba musasula okwo. Essala egende wa Allah egula miliyoni 3 tewayasasula ani? Kati kino bakiteekawo number 1 lianna al-istijara ala at-ta'a la yajuz wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam atengo mbaka Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagamba Uthman bin Abi al-As radiyallahu anhu namganti wattakhidh muadhdhinan gendo funo mwazinyi la ya'khudhu ala adhanihi ajra nga mukwazina kwe taina kufuna kasente abazinyi salamu alaykum nga mukwazina kana kola ki
naye kati amasimu abantu bakuba amasimu seeko nansonyiwa ni mwazinyi wegundi ne banyimye sente zange emyezi 3 kyakola takikola ki olyazamanyi obuli eyo nze namazinyi tebampa sente zange zakwazina ani yakugamba kasita abazinyi ba sente bajja kitegeeza nti abazinyi Allah bakoze ki baweddeyo mukategeera siraamu olengera emotoka ezebbeeyi mu kkubo manya nti abaana bababbi bakoze ki bakuze ebyo bitambula bwe bityo bulamu bw'ensi naye babasinga obungi babenga gati ensi ngeteredde bulungi buli muntu kati avuga ya bbeeyi waliwo enjawulo eriwo omuziti gwenda muŋona omwazinyi guma sente meka $10,000 ate ogwegundi $3,000 waliyo wakakadde kino kitegeeza nti wakyali bantu balina budde kwaziina ng'essala etuuse nga bazina ku lwani naye ng'omubaka yagamba atya sallallahu alaihi wasallama yagamba atya wattakhidh muadhinan genda ofune omwazinyi la ya'khudhu ala adhanihi ajra nga mukwazina kwe tafuna ki tafuna mpeera tafuna musala kujja kali ndani eno hadithi ntuufu bulungi nnyo terina kukaki terina ko nfuufuleemu kati tugambe te basiraamu tugambe tuti assalamu alaikum ndaba kibanyiiza nnyo ate kinsanyudde wano twogera ebyo bwazinyi teri mwazinyi gwe musasula munyigiriza kuba mwazinyi wamwe tebataba ssente naye tujja kigumira inshallah taala tugambe tutya kati embeera nga bweri waleero naawe shaka bwogikola ki nga bwogiraba manya bintu tulabisa nga situbiraba shaka nga bwobikola ki nga bwobiraba ddala ensi eno yakyuka landiroodi abeera ayagala ssente omwazinyi naye muntu nga ki nga ggwe so mutamwogera ekirako ki omwazinyi alina abaana nga ki nga ggwe omwazinyi ayagala okubeerawo okulamu obuli happy ani asinga okubeera happy ng'akolera Allah ani ayagala okubeera obulamu obuli ki Allah amukutteko naga nti oyo muyina we wange ate ogamba oyagala abeere happy okusingawo ewa Allah ogenda musanyusa naki kati mukole tutyaseeka singa enike singa fa in lam yujad singa tubulwa mutatawwi singa tubulwa omuntu eyewayo okwazina kulwa Allah ku kyalo kyonna kyonna ana nazina nga wano nti mumala kumpa 5 ana nazina nti tewali 10 nibakola ki tukola kyawo razaqa al-imam ay ja'ala ratiban min bayti al-mali man yaqumu bihi li hajati al-muslimina ilayhi imamu agenda mu sente baytul mali ulene bigabidako imamu agenda mu baytu ki nakwata mu akasente kana wangu omuki kubanga okwazina kuna basiramba kweta okuba nti bawulira omuki lwaki imamu akwatadde mu sente z'okusasula omwazinyi wangi ng'omwazinyi waki obubeerera akoze ki waba tabuze emali baytul mali sikikola ki salamu alaikum tetutandikirawo omugamba ebulede kika 7 tujja kgenda ku kitende ekyokomeka ekyokubiri insha Allah taala naye mikono kitasugenda mu bbanga waggulu naye njagadde mbakomya awo insha Allah dire tukwata ku sente tuwo omwazinyi sente ne basiraamu muti Allah kumwe abalu anatamanyi kwazina muti Allah basiraamu anatamanyi kwazina ebituufu sinagenda ku bituufu eri okwazina kuno kwomanyi okumanyi nti osobola okwazina ddala ddala Allah abulwa ati abantu abaliza omuweereza mu bwazinyi ku muzikiti gwonna gwonna kikumi kifaananyi Allah abulwa ati abaweereza be mukola ki mukwazina okumanya ensi egudde eddalu siba tebagamba ekiyama kikoze ki ne wabulayo omuddu agamba nti nze newankubadde ndi bize naye kange nejazirira eki abantu bajje Allah wange ampe ki ampe empeera ng'otegedde obulungi bwaki omanyi mpaka dua jasaba sallallahu alaihi wasallam yagamba ku mwazinyi gamba Allah yankusaba osonyiwa omwazinyi atolungamya omulamya imam lungamya ki lungamya imam atosonyiwa muki anata yagala kigambo ekyo sonyiwa edduwa y'omubaka lanzo gizaayo sallallahu alaihi wasallam kati obwazinyi bukyabuliddwa akaba bukola olwaki kubanga abantu bonna bagamba nti teeka sente okola ki nimo Allah mwagala zimusokolamu imamu bamukiriza atekewo omusaala gw'omwazinyi singa tubulwayo omuntu yenna eyeewaayo ku lwani lwa Allah ku kyalo ki kyonna asooka akola ki
ayazine. Tujja kutandikira ku sifatul muadhin akokubiri nakokusatu nakokuna insha Allah taala nabalinze sifatul adhan okwazina kubeera kutya seka sikolinze banji sifatu al adhan okwazina okutufu kwandibadde kutya tujja kwazina insha Allah ku musomo okola ki watu kyali ku sifatul muadhin ebitendo byomuki oyo muntu ate waliwo sifatul adhan okwazina kwenyini kwina kubeera kutya so kiri twavudde ku bulombolomo bwaki okwazina ndekye mmanyi nti munsi yaffe eno Uganda tubuuka nnyo ebyetaagisa okusoma ne tugenda ku bituufu okusoma naye nga si byetaagisa arrangement ya important urgent important not urgent not important not urgent yatulema okukola tusokera nnyo not important not urgent tugikulembeza ku important ati awo nyigide mu luzungu badde nkyajinga luzungu kyetaagisa kya mu bwangu kyetaagisa si kya mu bwangu tekyetaagisa si kya bwangu ennamba esinga obungi awo weetandikira okola byeyagala tekyetaagisa si kya bwangu nakyumako n'ogwo waggulu naava mu kyetaagisa ekyoki ekyobwangu tubuuka nnyo ebintu bino singa tubale tubisomako mizikito egy'enjawulo n'embantu ab'enjawulo nga bajja batusomesa okwaziina neki wandigeza okulaba nga ensi yonna etambula erina akaki akalembereza olumanya nti oli mwazinyi nti oyo wakitiibwa naye kati asembayo okulinyirirwa mu nsi eno ye muki ye mwazinyi so kiri basiraamu era n'ebyalo ebimu nga bino ndi omwazinyi bimanyina okulonda mbali balaba ntagiraagira munyo tategira bulungi gyebiri ebyalo yatalina byakukola ebasiraamu babikola ogundi oyo mulaba kati ngiji yavavaku bwatu ajja kubeera awo talina ki tali bize nnyo ate kikimugana okwazina tali bize ali awo mutazontwe nogenda ku muzikiti nga mutufu omwazinyi si yeye oba si ekyo banoonyayo omuzeeyi mukadde atakyabitegeerako ddala wadde tamanyi kubyatula bagatoye muki ye Bilali nasooka leero Bilali nga wali awo nga mutuufu abavubuka bonna bali bize ne Bilali ali awo n'okwazina yazina Allah ayazina okukankana akola ki bano nga abavubuka baganye bali bize baganye okuweereza ani saba Allah saasiri ya Rabbi kale alina kyabuuza insha Allah taala time keeper si bwebwo bwebwo naam bwosoose wa alaikum salaam wa rahmatullah Okay okwazina okwa radio tugambye nti radio bwe yazina tokima bukimi radio bwe yazina tugamba nti emalidde okola ki ne bwebeera ng'eri mu kwazina nga byokuddamu byonga bubagamba nti ddamu ng'olidde omwazinyi siki tebitukola ki radio tumanya bintu bibiri byokka kumanya nti ebiseera bisala bikoze eki singa ebyo bigobera bulungi ekyokubiri kugitegeera nti radio yaffe yabaki yabasiraamu kino kyo si mu kibi okuba nti radio okumanya yabasiraamu n'okwazina ekola ki eyazina kati ate bwe tugenda kugina emizindalo egyaffe gino ng'olina wooli ng'ogiwulira mu kitundu kyo batugamba nti osobola okukoma ku kwazina kw'omuzindalo gw'owulidde n'okima buki naye singa oyazina buto ate oba okoze ekisembayo okubeera ekirungi ako nga tegeeza kuba tuwaliwo ku paati ewedde nange nenkanukula kati mu kwazina kuno tetukoma kuyita buyisi bantu tufunamu n'empeera mu kwazina nga tweyazinira era omuntu ayazina nga talina bayita ayazina yenyini yeewulira yeekola ki mu kwewulira kuno n'ebiwulira mu nnyumba ye byonna byonna bijja kujulira ku nnaku lw'enkomerero ebiku enkukunyi ensekere byonna bijja kukola ki bijja kujulira n'ebikere abasula mu myala bijja kukola ki bijja kuwulira n'ebiwundo bijja kukola ki yazinyako mu nnyumba ye ogenda okusaala bijja kujulira nti Allah emesage ejja kuva egabe nti Allah wange yakola ki yazina olaba emesage bwekujulira ku nnaku lw'enkomerero nga yakuliranga ebintu byonna nemala nejulira nti wakola ki yazina yazinyako mu nnyumba y'omusiraamu naam jazakallahu khaira wanji wa alaikum salam singa mbanja zina yeso waliwo ekintu oba omwana najjanga agenda kyonona nemba manja yaso amugamba nti kireke ekyo anti kyetubaddeko wala bagamba nti osobola omugamba nti kikole ki kireke nga kizze lihaja olw'obwetaavu okola ki bw'oba oliko nga bwe kibeera mu swala ng'omwana ajja ku sigiri nga gwoli mu kusaala okizibwa okusiteepinga n'omukola ki naye nga tovudde mu ki mu swala
kyetujjemu nti okwogera ng'omuntu azina tekitakola ki kwazina naye mukima batugamba nti bw'oyogera nambe singa obungi bw'oyogera ng'okima biddembo ki budde mbuto basalamu ebyo ebikulu ebyokwazina ebyo. Assalamu alaikum. Bitugasa mbere bajuzi eri Allah nti akasajja katugambyeko bitugasa nsaba mbere bajulizi akasajja kakoze ki kabitugambyeko ebyokwazina. Naam wanjisika wa wa alaikum salaam. Tugenda kujjawo inshallah taala omazina bera yazina tukola tutya. Okay kajja kujja inshallah taala nange nakugedde nkamanyi nti je kali kati ukana toka time yako njaka kola ki kalike nagambye nti wa ana ashhadu ikali suitable ngani wankwende bagamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah nako katuufu naye akali suitable wa ana kuba yaba yazina ate gwe ngokola ki ngabo naga nti and me wa ana kategeza ki and me nanga awulira nkakasa ki ukalabe kawoma wa ana ashhadu an la ilaha illa ikali ki suitable si toddamu nga bibya and me simabi balulimba olunalo and ki abana b'obusiraamu bakuza nga bonna basamukira kumbwa kwacamukira myaka ejayite babeera musajja nga abuuza nti atadde embwa nga omusiraamu alina enkofira ga nze who lets the dogs out nze nga naye afuluma mu nyumba ya haja ga nze ani atadde embwa nze sikeeko kaga nti and me wa ana ashhadu an la ilaha illa Allah. Era bonna amaliza yakuwa hadithi eriko ekigambo kiri babuuza abasiraamu ne bagamba naye batugamba twogerenga bw'ayogedde sio kiri kati bw'amala okugamba nti la ilaha illa Allah ninagamba ntya nandibadde ngamba nti la ilaha illa Allah nenkomawo sio kiri kwayitagambye nti la ilaha illa Allah Muhammadu sio kiri basiraamu munkotinge bulungi omwazi nyingi amaliza agamba atya aleko nti Muhammadu Rasulullah ate gwamuuliza ogamba otya Muhammadu omujjewa tokoze bid'a mukwazina nenja kubulyewo kava inshallah taala kava luddawa kakola ki okuba nti yakomye ku la ilaha illa Allah nogamba otya la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah. Hayya ala as-salah la hawla wala quwwata إلا بالله. حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح حي على سئلة مقول يقول حي على الصلاة حي على الصلاة نقول سما بدي تشويس نبي في يقول ده بيقاسينا نسني تريلا حي على عيني حي على الصلاة حي على الصلاة أو سكاليز وكجد وقوميا تلوكينغا تقولت وأنا حي على الصلاة وأنا حي على قالي وليك الشهادة زلمك إبدي وكلام سكادو وانجي أو كسمة وكبسيزا أو سنير يوفنا فبسمة سوتما لو كسمة تكبر مونغالوجات تيار سينغا سانيو مبافو تولينا ستاملا تسكا ate mwe mugaga mwina mutambula mukaaba wafe tumaliza tukola ki bamunga ganti kanonka ize wala saka kanyumide kakanyuma ilimwe weyingidde wa alhamdulillah ero kinze kati teze kati tujja kulaba kaliko badoboza kali Muhammad akola ki ava wakajja kujja insha Allah albasu ngamaliza la ilaha illa Allah notagamba otya ngo wedi bagamba tya la ilaha illa Allah chifu la ilaha illa Allah tewali kisinzibwa mbutuufu okujjako Allah ne bagambo la ilaha illa Allah tewali kisinzibwa mbutuufu okujjako nedda tewali mugamba ave kubwazinyi ave kubwazinyi aleki at least bagule omwazinyi bamuwe musente naye abukole ki Rasulullah ashhadu anna Muhammada Rasulullah ندى أشهد أن محمد رسول الله رسول الله
ashhadu anna muhammadan rasulullah. Tujja kujalekana kukwata kutama n'okukyuka saidi yenu naki neyenu basiramu nako gyekali mwati manyo bigaya ensi yakyuka katuli ku muzindalo kati nkyukira ki kyukira ku sunna okyuke mu njazina gye bakola ki gye baliko. Tujja kwogera ku kavaluda okukwata ku ki hadithi yaneeyo okwata kutama n'okukyuka saidi eno ne saidi eriwa eno byonna biri mu kwazira inshallah taala. Asembayo ndoza awanisa babiri asoke wali gwesiringira bulungi. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Wanji Ali Sotak, add your voice. Naam. Abaya azinye ebituufu nenga tamanyi kwaziina. Biri byazinye ebyo bituufu. Naye kwaziina takola ki? Kyandibale kirungi omwazinyi ono nga tasirikawo gaapu nnene naye nga atalekawo kaki? Nalema kubeera nga omanyi kati ennaku zino obuntu obuli ku WhatsApp bune bw'oba owuliriza osobola okuteekamu 1 times 2 1 times 5 mukamanyi wako kati ate sagala kuleka nnyo haji wange aji mba nkulese twabanga ne radio cassette edda ng'olina pesa y'onyiga nesooka eyogera naye ng'eyogera speed yaki okategedako kati bakateekawo ne mu WhatsApp mwekali osobola okuwuliza omuntu ng'ayogedde dakika 5 naye nga mu speed ya dakika 2 kati tabeeranga kantu ako. Allahu akbar Allahu akbar ashhadu la ilaha illa Allah ashhadu la ilaha illa Allah ashhadu Muhammadan rasulullah ashhadu Muhammadan rasulullah nabanga yazokula ki okulwana obuki atekedde okubanga alekawo ki kagapu akatini akayamba nona amuuliza okola ki akayamba ebikere katonda tuli waliwo ebikere musinyo byogerako wana ebikere nayo birina kubanga biwuliza adhan nekola ki wegenda tewali kiwulira mwazinyi kyonna wa ila kijja mujulya kunakula enkomerero tewali kiwulira mwazinyi kabeere muntu kalibeere jinni kakibeere muti kagabeere mayinja byonna bijja kumujja kunakula enkomerero yo hadithu eri ntuufu kuwesibe ku bwazinyi ogenda kukola bibinaddako obwazinyi embwa ejja kuvayo ng'ejja ekumbega nti Allah bo oyo yaziina oyo wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum tewali kitayogera ku Allah wachi ajabyatuza nembize jenge fega nti aji nige tegeza nti yakola ki yaziina yakola ki yaziina kibagamba nti omuntu okuvumanga nti nno olinga embi nga tosaala abakuwanye abakuwa dereva etalina yiyo kwa hiyo nyinyi etendeza Allah waayo ate kuganya mukola ki mutedeza abakuwanye tonyiganga wato limba sala wena ganti olinga embi oganti alhamdulillah rabbil alamin tandese amsiza buki bulungi kali tumalize inshallah ngobo sembayo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ekolewe etya kakati ogamba tobuusa omwala nga tonabagenda weguli singa olinza notuukawo nosooka obuuko gati kyandisinzeko tukyali kwaziina singa ombuuliza ekibuuzo nti singa omuntu ajja nampa salaamu nga njaziira mukolera ki naye ate kati ovudde ne mukwazira nogenda mu swala ate ng'essola paati ejja myaka yange ebiri maaso era kutambula emyaka yange ebireka onaagwemikiza olinde ebinajja maaso inshallah taala kati buuza kwaziina singa ajja nampa salaamu nga njaziira nkola ntya ate ogendawo kati aze embuuzizaawo nja kuddamu inshallah nga tumaze inshallah taala sala tukomeku ebyo inshallah taala Allah nga tuwadde obulamu kyamaani time keeper baba totya time keeper sekatawira mbongera sembeyo babu weddeko ddala sembayo akwade gwa sembayo wa alaykum salaam naam
ya kudobo okolotya siyagala okolotya basiramu kati ngina baba gabuwa naba gashi bobo oli mutambuze ngosanze sola ya magalibi mathala kasokireyo sola yachi magalibi noba ngoli muzo ofuna uzo oli mutambuze opakinzo osale sola yachi magalibi tebakisala ko sio kiri nayo genda okubanga ebbanga lwa parkingidde no genda muzo nga imamu yabikuddewo juzuba suratu bakara ayagala jivuga mbako amana rasul okirizibwa okumala okufuna uzo novuga no genda ku muzikiti omulala kubanga opakinze wo sala okole ki enamba esinga obungi emizikiti egy'okumakubo tegimanyi lwaki giri kumakubo jagala kusaza ng'emizikiti gyeri yennyini nyini abantu gyebakola ki gibasula gibasembera kati awo njagala kutwala woyagala singa mbeera nga omuzikiti nze manyi obiseera by'esswala wano nga wano Namuŋŋoona Kawaala Kasubi Nansana sibe kiri Ganda ludayo wala kireku ali kumpi wano bakibwa kibwa ate wala nabweru ebiseera by'essalafu wano lwaliro byonna bitambula kyekimu sibe kiri nga nkimanyi nti essala ya asiri kati eyazirima ku 10:28 oba 27 bakisala 10 kitundu ye nga ajazina ku 10 zennyini ne basala 10 nzikirizibwa okutasala nabo kuba tebasala swala basala byabo muntegedde bazina ne bakima ne basala nga nyimiridde nga tali musiraamu sikiza agamba nti kambagoberere Allah alibuuza bo ajja kubuuza gwe wennyini era amanyi ki lwaki kino bagamba nti musajja omulabe talina wuzu naye kamugoberere Allah alibuuza ye Allah agenda kubuuza lwaki wagoberera mu swala talina ki talina wuzu so ne swala kasula abantu bagisala mbudde obutali bwayo tugamba nti kambalinde bagende ku salaamu nange nsoke njiyingiremu baleke basale tali ki mukategete kakati awo kwekyo ngamba nga tonzinga bwade omuziki ngabuli walako ngambi watu wasoma kuninga mbambo anti sitwagala nnyo kuyimirizawo gye babbiri muzikitimu zitambula line mundi gumu okategeddeako atujja kucyankalanya abatuuze bo batuuze oli muki mutambuze kyalina kyasa esalya misitira ki kati nze ndikuwono alayi abantu abasaala ate basiraamu wekiri wano recent wano wetuli wenyininyininyini tulina emizikiti egiwera ngo ekyazina saawa 9:55 esala 15 wano tukyagine wetwogerera mbina ebiseera byetulimu nti ebiseera byakyusa ebyeswala wakyali abasaala 10:5 10:15 so kiri naye nga nkubuulira nti batenaa kuyingirawo kati nga mpulira bazinanga nange ngina sala atokkirizanga kubuuza muntu nti ogenda wa nti simanyi ova wa nti simanyi nawe n'olinnya tukola ng'ekyo atamanyi gyava nga tamanyi gyakola ki eyo gyavu nga togikola ki togituulako ovaawa simanyi ogenda wa simanyi nange ntwala akutwalewa gyagenda ate gyatamanyi avuga bubuzi temuyingira mu ssala ng'ebiseera tebinakola ki bo bayinza obutabuuzibwa naye gojja kubuuzibwa kuba wali olina irimu ng'okikola ki ng'okimanyi basiraamu tumaze obudde buweddeyo ebisigaddeyo tujja bibuuza insha Allah olunaku olwekya mu tafsiri Allah nga tuwadde obulamu n'obusobozi bebinaagaana tujja bibuuza wiki ekola ki ejja mu siira oba mu fikihi oba mu tafsiri insha Allahu taala so Allah tugase n'ebyo wasiya kamba w'ekigambo ky'omusajja omu ku basajja wangi musajja ba adabu yakola ekigambo ng'ayitira mu kuwunda kifaananyi bw'ati njagala nange mbawundire ekifaananyi ekyo mumubule kyemuyizeemu tusaale insha Allahu taala yakola bw'ati yakuba omuti gw'omuyembe nasaako emiyembe emeka emiyembe 2 ogumu n'agusaako nti guyina ekivundu ekiraka gwafudde nga guliraanye omuyembe omulala omulamu n'abuuza nti kati kyekiddako nange mbabuuzizza kati naye nno gye wasiiya emiyembe guli waggulu ku muyembe guti
ogumu nguvunze gutaso kuvunda bulungi ogwokubiri mulamu kiriya naye ozansi kibuzo wansi w'omuti aga nti kyekiddako munyambe buyambe muberenga abatali mugundi ombuli ekyekiddako busira sekaka waki ansa aga nti guno ogwokubiri ebbanga lyegunamalanga gulyanye guno kugenda kuvunda ansa number 1 wangi essaawa yona kukola ki guvunda naw akogeredde kikye gugwa barakallahu fik sikulengera bulungi naye mbuulira mulabye lwenga bayintavu nakyenfuna kati ye akijje mu sayansi yenna nakiteeka mu kulyagane kati ndyakuguliwa nagamba nzijako guno omufune gusuula nendi omuki eyo irimu muwedde mulowooza mu kuvunda ye kati atalaba waliwo enjawulo ogumuvundu omulala muki mulamu lwaki tajjako omulamu nagulya omuvundu ne gugwa ku ttaka salamu alaikum aliwo asembayo muweddeyo kati yagamba nti okugwa kw'emiyembe gyobiriri kiwe buwi kaseera okugwa kwaki just time gyonna gigende kuki kyekisudde ogwokubiri bangi kiteeke mu bulamu bwo bwonna ne abo bonna bowangala nabo gwe asaala okulya natasaala tukiwa buli time okwata tujja kusaala just time ngategera siramu wekibanga omuyembe guli omufu gulyanye omulamu kiwadde buli time okwata gyonna gikola ki mukategera siramu naawe ategeera Allah nowangana batamutegeera tukuwadde buli time Allah sasiri ya Rabbu tewali kisinga kutta abantu bonna kuboonoona kusinkana Allah nga abanyigidde okujjako ebintu ebi bimeka omuntu omufu n'ekifo ekifu ani omuntu omufu n'ekifo ki wegendereze wooli kifo ki kyolimu na muntu kigokola ki gina emiyembe ebiri ekigendo ogisobola kutaka mukimanyi omulamu gwaliranye omuki mukategedde basiraamu nga bwolabye wali waggulu tonogako ngaolya nazo noolya buli opakinga mu kifo ekifu polisi simbula ogende mu maaso mu kifo ki buli olya nga omuntu omufu mukole ki ebitta omuntu bimeka muntu omufu n'ekifo ki kyekiri miyembe egyo ebiri okugwa kw'emiyembe ebiri nga gyeriranye tukiwa bwe time nti any time gyonna gigwa kuki nekyekisudde omulamu kulyana muki kyekigenda okujja kusala wasa mukazi atakola ki kyekigenda okujja mu maka kufumbira musajja atakola ki kyekiganya okujja kusala jama kuwangala batakola ki mukati basiraamu kyekikutwala mu riba kuwangala nabaliba kyekikutwala mu bwenzi kuwangala nabaki ennamba esinga obungi byetukola biva kwawo betukoze eki kibaga nti empisa zebba kale kubenda okuba omuyembe ogwo okategeeza abaana bo ne mukyalawo nti olaba simanyi kunza ani muyembe mufu oba muki saba Allah gibeere emiyembe nga miramu gyombiriri naye bonazuula nti ogwomu mufu omulala muki ngate muli makage akaseera kaki kekamu anytime mukola ki saba Allah tusaasire ya Rabbu atuwe bulungi buli kaseera kano Allah tasobye obukalimu mugende mukebere ku biyembe gyammwe basiraamu emiyembe gitegedde ngende mukebere emiyembe gyammwe gye muliraanye nguliko nawandagala genda ogunogeko manga bukyali okusule ku ttaka omulamu gukole ki gusigale ennyanya ennamu erya n'envundu kyekiddako mugende mukebere ku biyembe insha Allahu taala tumusaba Allah atuwe obulungi buli kaseera kano ya Rabbu atasobye obukalimu atumalire embwetavu ffenna bwe tulina ya Rabbu abasoma mufe Allah atuwe okuyita tumusaba Allah azza jalla abawolu mufe atuwe abakyala abalongoofu abaavu mufe Allah atugaggawaze Allah ye mugagga agaggawaza tumusaba Allah atuwe obugagga bw'okumutima atujire ensimbifu bagiteeke mu ngalo ya Rabbu tumusaba Allah tuwagaze kigambo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah tukiwangalireko olubeerera ya Rabbu tukifiireko n'olunaku lw'enkomerero tugende ku kigambo la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah tumusaba Allah atuwe okukola emirimu emirungi atuwe n'enfa ennungi tumusaba Allah tasa abalabe baffe betumanyi naawe betutamanyi
abali bizibu Allah bajjemu bizibu ya Rabb nabalade Allah basuse atongere okumanya n'okutegeera ku dini yaffe mu bulamu fubo n'obwe tusigazaayo paka tunamusinkana nga tumutegeera era tumwawula innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi jazakumullahu khaira wa sallallahu wa sallim wa barik wa zid ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh